Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obba ng'otuwuliriza webale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Mbakulisizaayo nnyo obwenkya mukuliko obwakedde yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza. Eno obudde bwa kinyikaggobe, olukuba luwandagirira lutonyerera, simanyi eyewammwe embeera eri etya, naye no mu kibuga Kampala akakuba katonyera ddala bulungi nnyo. Mukama Katonda abadde akatusobozesezza. So abali mu kyalo tusaba nammwe musobole okufuna kano kakuba musobole okuba nga nammwe muganyulwamu, kubanga mmwe mutima gw'ekibuga Kampala. Singa temulima n'enjala tulina ng'eki kye tugenda gikolera gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, naye katusabe akakuba nammwe kabatuuke. Waliyo gye katannaba kubanga katuuka, naye mwenna tubasabira. State House ebivaayo biraga tikaweddemu, babalumiriza evudde n'erumiriza Mwami Yoweri Kaguta Museveni okubanga akwata traffic n'ataataganya emirimu gy'ekibuga Kampala okumala essaawa 2, ekintu eky'obulabe nnyo. Bavuddeyo ne bawa complaini zaabwe lwaki Museveni akwata traffic n'agiholodinga okumala almost essaawa 2 nga teri mmotoka etambula. Bagamba kino nno kigenda kubanga kizira ddala eggwanga emabega. Ani avuddeyo anokolayo era nga awaayiriza State House oba President Museveni okulaba nga y'omu ku basinze okuteeka jjaamu mu kibuga n'okuttatanya emirimu gy'abantu okugitaataaganya. Munnamawulire wa Daily Monitor Gabriel avuddeyo n'alumiriza Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku bigambibwa nti nno y'omu ku basinze okuteeka traffic mu kibuga Kampala. Traffic we kigambibwa nti akwata essaawa 2 ng'olwo emirimu gy'abantu be mu kibuga Kampala gimaze okuba nga gitaataaganyizibwa. Wabadde ayogera ku social media platform, Gabriel agamba nti nno yali sitaaka mu traffic okumala essaawa 2 oluvannyuma lwa poliisi okuyitawo ng'ebaakinga ekkubo nga balinda Mwami Yoweri Kaguta Museveni ayitewo ne konvoyi ye. Ne bagamba ekintu eky'obulabe ddala. Wabadde atwala bino ku mukutu gwe ogwa Twitter, ka vidiyo kaalaze ng'emmotoka ennyingi nga bw'oba mwotadde ne traffic trucks nga zirinda Yoweri Kaguta Museveni okusobola okulaba ng'ayitawo, nga bannansi b'eggwanga mu kibuga Kampala, Uganda balindiridde omukulembeze ayitewo. Kino nno kiraga nti State House tefuddeeyo ku mirimu gy'abannakibuga Kampala, era bannayuganda basinzidde ku mikutu gya social media ne bagenda mu maaso n'okulumika gavumenti ya Mwami Museveni esobole okuba ng'etunula mu kintu kino obutataataganya mirimu gy'abannayuganda n'essaawa gye bamala nga balinda traffic convoy ya Mwami Museveni eyitewo. Emirimu mingi giba gimaze okuba nga gitatanyizibwa. Kitegeeza nti no ne ekonomi y'eggwanga Uganda kirina engeri gye kigikosaamu okuba nga ejja kuba nga ekkirira ggwe buli kadde ali eyampuliriza. Anti oli ku UG Updates TV kosinza obba ng'otuwuliriza. Bulowooza ki gavumenti kyesaanidde okukola okusobola okulaba ng'emalawo traffic congestion ereetebwa ne convoy ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni? State House kyeyina okukola okulaba nga tesobola kuba ng'eteekawo traffic congestion, traffic jam oyo gwe bateeka ku makubo n'okutattaganya emirimu gy'abantu. Olowooza ki? Kwanirizaako mu comment section. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza, gwenna omuwuliriza wa UG Updates TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora, nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde, kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okuba ng'ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya, abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo, mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kakati nno
era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka wo agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali eyeebase ng'ebintu tobiraba oba nga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako bye tulwanirira oba bye tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana
olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda, bw'agala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.